wait, I did a coach, wait, Polo, I tell you, Polo, no, wait, Polo, president, wait. Ding da quantity, His Excellency. So go without so go again, pressure up. Please, His Excellency. Boy, move, big set to, piano, mukaga, pulo. You want another what? You want another what? People power! Our power! Sebera ni makati. Mubere mkwebu zako. Gwe, mzee yaliko gwe. Bako wokoma. Mzee, sorry. Sorry, come. Sorry. Mzee. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge, olikinge, ateera osharinge, still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga woba okoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna, tujja kubanga tukulangira bizinesi yo, osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Futunkanako n'omwana akulidde mu ghetto ono nno ng'akazannako zokka. Tunalaba n'ebinaaveeyo era ng'ekinaabeera bukijja kirako ekyali ku mbaga y'amajanja wabula enjovu n'enjovu zirwanidde ate obusubi bwe tuleka mu mbi. Katubirabe. Tubaliriza mu ngombe ladies and gentlemen kubanga 12 kulayira. Bagamba baba akalulu katwaka kumanya ani anakola ki analayira katwanirize His Excellency aje tuyoke tumwanize His Excellency Kaguta Museveni aje muringi tuyoke nze referee banayi mumpa nze referee just referee for just nze byabakama wekikoti so is DJ twakayimba nze His Excellency Pola, beera tunule eri mu bantu kozo bawasya. Yes, beera wamu. Twandize His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine naye ajje tulabe. Bana endolo. Pola, tubeere wamu. Gwe, sinze nze referee gwe, leka gwe. Ndi referee His Excellency. Wait, I did a coach. Wait, Polo, I tell you, Polo, no, wait, president, wait. Ding da quantity, His Excellency. So go without so go again, pressure up. Please, His Excellency. Boy, move, big set to, piano, mukaga, pulo. Yakuba yomkono ogumu. Eyomkono ogu. Just wow. Wewe. Agenda jikuba. Woyo. Ajikuba. Just kati gali dekori. Tudewali kati muje mwebuze ko dentandike ngum. Kusoko eri abantu. Yogera eri abantu His Excellency. Eniare. You want another what? Kajenkarage. Abantu babagala. Nobody mangozo olaba side. Balina mic. Buza ku bantu His Excellency. People power! Our power! Ababuze zako. Bida kati mujja ndeni mwebuze ko dentyo kutandike ngum.
just kwebuuza linda kanti kwebuuzaako koze ekiwala musaka ne mwebuuzaako just bongamwe musembera his excellence sembera wano then naye osembera wano sembera ali makati mubeere wamu kwebuuzaako gwe muzeeyi yaliko gwe baako wokoma muzeeyi sorry kama sorry so baganda bange musabatuwulirize muzeeyi waali mukimanyi bulungi nnyo nti ndi mubuuka era Museveni mula Bobby, Bobby, ayimusa ati ayimulamu. Koledi, deno, Bobby deno. Anti era ngenda mu maaso ndaba. Yino. Tudemu buto. Tudule gwe tubeere wamu his excellence. Tubeere wamu. Katono nnyo ninako njogere. Yes. Baganda bange tukimanyi bulungi nnyo nti ng'ennaku z'omwezi 12 ayagala kulayira nonso tekigenda kubaawo kuba ndi mu ggwanga Uganda si bakiri. Sokwa mukube. Era njagala okubategeeza ebigambo byange bino katono nnyo kaleera saagala osalinkirize. Yes, osobola okulya naye sigazaamu omwoyo gw'eggwanga. Our people complaining night and day. Uganda land of abundance. Museveni was like president, so we must abandon that silly tendency. Uganda tubonga nawe. Kati gyakole mwepuliza ddala, it's okay. Kugamba nze gimaze mpedeko. No, ati. Walirimu n'enteesa n'omukyala nsiba ekiwani. Nalina pulani nze nfe yasiba ekiwani. Kubanga agamba. Ensonga yoweri. Kati. Pula kati mujje mwepo byaddala deni kati wali bandi bukyagamu. Gwe ndiri wefali. Kuba oli. Tonengezaamu. Mweyase. Bobby, His Excellency. Ani alaira. Good. What? Go back. Yes, sir. Go. Oye mwana mtoka enda mgwe. Pull. Bobby. Why? Fayo. Jam. Katika nkole bwenti. Minister Mao ndowooza yesaawo gyoyogerekerya osale waani awangudde. Obadde olaba ggobyinzo sigala kusobola kusala waani akoze eki. So nsaba essayano odijja opeera akayimba twandize Minister Mao beera awo. Ajje ayogere kubanga agatta mu mbeera eno ne mami mujje mwogerekerya abantu mwebale kwagala kutuwagira bannange era ffe tugamba munnaye ffe baani bosiima n'ojja nebera okusamya ntyasyo yaabwe bannaye bugala bwa Minister Mao kubanga munnaye si kyangu. Polo oyinza okuba Minister Mao lindako. Sammy and Shawa. Musembere wano bannaye musembere wano. Gwe. Sizenzeka zize ne mukyala wange obugalo bannange mbayozayoza kubanga kino ekintu bakiyita point of view. Okulaba ekintu kyonna kisinziira wa w'oyimiridde. Tobeera ng'oli mubaka oba oli pulezidenti oli minisita obeerako w'oli. Kati buli kyoyogera kiraga point of view. Mwebale nnyo okukiikirira point of view ey'abantu ba bulijjo engeri gye batulabamu. Nange kinsanyusa nnyo okujja wano n'endaba ebinsesa oluusi bye tukola naye lino eggwanga lyaffe. Njagala kubategeeza nti tugenda kubawagira obugalo bannaye obugalo tugenda kubawagira era mu kiseera ekitali kyawala wagenda kubeerawo tourism expo. Tugenda kulaba nga mubeera ne slot nga Sammy and Shawa. Kubanga nammwe musobola okubeera ku bantu abasobola okusikiriza abantu
okukyalira eggwanga lyaffe. Bajje nga bamanyi nti mu Uganda ffe tulina Sammy and Shower. Muli ba national treasures. Ekisembayo ndi musanyufu nnyo nga nva mu ofiisi ya minisita wa Ssemateeka n'Essiga Eddamuzi nga ŋŋenda wali nga nzira wali we mutegedde ne musanyufu nnyo nti nvuddeyo mu ofiisi eri nga tumaze okuteekawo amateeka aga copyright agabakuuma mulye mu ntuuyo zammwe ng'amateeka gabakuuma era kati copyright management system ekyuma kiri weekiri era tumaze okuteekawo akakiiko ketuyita copyright management system coordinating committee. Akakiiko weekali mwebale nnyo mwebalire ddala kati ku kikonde awo ze ndaba nga ffe abalabi ffe tuwangudde ffe abazze okulaba ffe tuwangudde mu kulaba kwange naye njagala kulangirira mu butongole era ne refari agenda kikaatiriza 231 bagenda kuddamu ekintu ekyo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Congratulations. Thank you Honorable Minister. Bana omugalo wa Minister, ladies and gentlemen, yabuuzaako ku President buuza Pola nga His wandika nga tugatta ndowooza mutegedde awangudde kati tokedudde eri mujoke mwolekere Minister kuba kati wantulaga ati bakuwolekere mami werekere Minister posi adedde no problem. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nate era njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nate era nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ate era osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga woba okoze ki nga woba ojabe. Nate era nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso.